Abasawo b'ekinnansi bakubiriziddwa okwenyigira mu pulogulaamu za gavumenti ez'okwegobako obwavu nga parish development model basobole okuwa ekifaananyi ekirungi eri abantu be bakolako. Twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyavaada naffe tukikuumenga. Bano babadde bakungaanidde ku kitebe ky'eggombolola y'e Najjembe mu ssaza ly'e Kyaggwe gye bategekedde okusaba okw'enjawulo nga basabira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ensi yaffe okutwaliza awamu. Katonda asobole okukyusa fayiro y'obulamu bwaffe awamu n'okutusonyiwa ensobi zonna. Weewaawo mutambulirenga nnyo mu bigere bya Mukama wammwe. Weewaawo n'atambuliranga wansi w'ebigere byo jjajja, kyabalabe ne we banumba kasita jjajja yamanya ebyange wamatambula, n'atambuliranga wansi mazima ddala wansi w'ebigere byo jjajja, abangi ne we balikyawa kasita jjajja yamanya ebyange, n'atambuliranga wansi buli omu atambulire maaso ga Mukama we, buli omu atambulire maaso ga jjajja we, buli omu atambulire maaso ga jjajja we. Akulira abasawo b'ekinnansi abeegattira mu kibiina kya Miti Traditional Health Practitioners, Moses Male abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno, agambye nti ebintu bingi ebigabibwa gavumenti ku lw'okweggya mu bwavu omuli endokwa z'emmwanyi, embizzi, enkoko, embuzi, ente, era n'asaba abasamize okubifuna nabo basobole okweggya mu bwavu. Miti ento ezimbye ennyumba nnya ez'abasawo b'ekinnansi abatalina abali awo nga yegeyege okiwulidde n'obuuza ebibiina byonna byali bigabyeko ensigo ebisolo ebyokulunda omusawo w'ekinnansi yejje mu bwavu mu mbeera embi. Ala agambe tekiwa makulu omusawo okugamba omuntu amutuukiridde nti asobola okumulagula n'ava mu bwavu kyokka ng'ate ye bumuyonka butaaba. Alabudde n'abasawo abafera abantu n'okukwata abakazi bagambye nti bavumaganya omulimu gwabwe. Alinga alidde kamulali awo tumubeereko oyo tumukole ki? Ate mulimu gwaffe okubuulira bano Ssaabasajja basamize naye bakulembeze. Kakati mulimu gwaffe okubabuulira nti ebyo byakugamba byaki bya bulimba, omusajja ajja kujjamu ansa naye womuga kakati yakole ki ng'omusajja amuta nga omusajja ayongera agenda bawalala ng'alepinga abakazi ze kyovola bawali namawojjolo gundi wali ebuligobe ono yatwala omukazi eri ku lusozi n'amusuzayo mwezi mulamba. Poliisi we yambuza namuga sibwe biba nakati ali luzira nenga oyo omwa nkyawi ne famire ye enkyawi nenga nunudde eggwanga oba kitegeera nze omuntu kola obusawo bwo ng'okola mu makubu matuufu. Okusaba kuno kwe bayise okw'obutangaavu nga kuyita mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono, Kabona Susan Matovu eyakulembeddemu enteekateeka z'okusaba kuno agambe nti kigenda kubeerangawo buli mwaka. Kaakati nga nze Kabona atwala eggombolola eno, abantu bange abasawo b'ekinnansi ngezezzaako okubateekateeka. Nze ndi musajja Kabona naye abantu tubagabidde enkoko era bazirina, mbagabidde ensukusa ez'ebitooke, emiti gya muwogo abayina ebibanja mbibagabidde era mwebali, ngabye n'obukopo obwo bakongola obwo obulaba nina gwe nagabira obukongola eka 2 namuguwa eka yali emu ensigo nange nina gye nazisako eyo. Kati kiki ky'obakubiriza? Kati olwaleero mbakubiriza kubeera mubeerenga mu ebyo bye tubakulaakulanya basomesa abantu baleme bayigiriza mize mibi. Kwetabiddwamu abasawo b'ekinnansi n'abagoberezi baabwe era nga kukulembeddwamu Ssaabatangaavu mu Birunsubuga Kafumbirwango.
bano basabidde omutaana mu ngeri ey'enjawulo. Tusaba Ayi Mukama Kitange okyuse embeera mu bantu bo, okyuse embeera mu bantu abachwezi, mu bantu baba Uganda. Tusabira obukulembeze bwonna, obukulembera ensi eno Uganda, obukulembera obwakabaka Chwezi, obukulembera obwakabaka Buganda, obukulembera obwakabaka obwa Kyabazinga, obwa Bunyoro, obwa Tooro, kubanga ge mawanga gava mu Chwezi. Ayi Mukama nga bwagamba nti buno bwakabaka bwange obukulera y'empologoma enkulu ya Chwezi. Ayi Mukama tusaba olunaku olwaleero nti abo abakulembedde obwakabaka obwo obuva mu bwakabaka bwa Chwezi nga bakulembedde obwakabaka obw'amawanga ana. Ayi Mukama Taata n'obw'amawanga 8 agava mu mawanga ana. Ayi Mukama Taata abakulembeze tubasabira olunaku olwaleero okukola n'okubeera n'amagezi n'okumanya okusobola okutambuza ensi. Ow'eggomola ya Mituba 2 Najjembe Edward Musoke asabye abantu b'omu kitundu kino okubalaga awali ebifo by'obulambuzi byonna gye biri nga ebimu bimanyiddwa basamize basobole okubirongoosa bafunemu ssente. Bano basimbye emiti okusobola okutumbula n'obutonde bw'ensi mu kitundu. Hey.